Mutelevu tubeera tutuuse ku Kakos Facts 256 nga mumanyi twogera ku mwana omuwala era ne session ya leero ya mwana muwala. Wiiki ewedde tubadde twogera ku baana abawala era tufunyeko ku bakyala oba ku bazadde nga nabo bannyonnyola ensonga ze bayinza okukolera abaana baabwe babeera bafunye embuto nga bakyali mu ssomero. Nga we mumanyi mbeera sirinzekka mbeera ne mwana muwala Tracy nange Rose nga tuba tutuuse okunnyonnyola ebisinga ku ebyo by'obeera tomanyi nga n'abatusaamu ensimbi be ba higher level tour and travel agents bw'oba obeetaaze osobola obasinkana ku Facebook page yaabwe eri higher level tour and travel agents oba ku WhatsApp number yaabwe eri 0788751454. Amanya gange nga wakugambye mbeera Tracy. Twalaba endowooza z'abazadde ab'enjawulo buli omu yawa endowooza ye naye gw'olowooza ki ekisindiikiriza bano abaana abato nga naye yennyini nalaba tanneetuuka n'akemebwa okukola ekintu ng'ekyo eky'okufuna olubuto oba eky'okwegatta n'omulenzi? Ekiseera ekisinga bintu bingi eby'enjawulo abawala bye tuyitamu oba abali eyo bonna bonna abatulaba bye bayitamu. Ekisookera ddala kiyinza okubeera nti ewaka nti alaba wafunda oba alina busiblings bwe obulala bukuze kati alaba akuze omuzadde amuwa baddenye kati n'agamba kanveewo ewaka oba oluusi nti maama ta inkamya ennyingi za ntono n'asalawo atandika okweyagambe sabala mami wange nga akaaba asabe kino nga ffe nange siina ne buto wange busabe kati ne kimusindiikira kale ebintu ebimu tebiba bikyamu ebibasindiikiriza zo waliwo n'abalala abagendayo just oyinza osanga omwana omuwala ng'ewaka bamuwa buli kimu naye ate na endinga up nga agenze n'akola ebitasaana naye nga twogera ku bana abalaba bogambye abalaba nga ewaka wafunda ne kimusindiikiriza instead of going to guys oba ku bavubuka batandika omuwa ssente okuba abamu ekibasindiikiriza ziba ssente abeera ekimusikiriza ssente omuvubuka zaaba agenda muwa. Lwaki tayogera ne muzadde we n'agamba mami ndaba wano okaluubirizibwa let me try to get a job tukwasaganye ekintu kino kuba waliyo abaana ng'asoma akola. Katola Rose teri muzadde agenda kukkiriza nti omwana wa mukaluubiriza taliiyo lwansonga aba mulaba ng'omuto naddala oba nti okyasoma agenda gamba kati ogenda kufunawo omulimu toyina bipapula toyina kirwaki tosooka n'olindamu kuba teri muzadde akkiriza nti omwana we akuze newabafunda omuzadde aba ayagala abaana be ne bakola ki ne bakulira wamu. Kati nga woyogedde ku kyokuba awantu nga wafunda abaana oba abazadde tulaba emizigo mu Kampala tulina mingi n'osanga oli ng'alina abaana nga 5 wabula ng'ali mu room emu ekyawula kateni. Kati kirabika abaana oba omuwala bw'atunulamu ng'alaba ekiro saaweeyo late daddo ne mami we batandise okukola emikolo gyabwe nga naye agamba why shouldn't I try this with someone kati ne kimusindiikiriza obba nga agwa mu nsobi. Anti kati bali exposed ekyo kiringako ate nga abazadde batusaba bagaana kuba bo bakiraba nti bali bakyali ki baana bato naye nga tebatamanyi nti kati ennaku zino obwongo bwakola ki bwakula abantu baganya balaba ebintu ate nawulira eno n'abazadde nga batabusoka egamba yabeera exposed nagamba kanange ngezeeko. Oba waliwo n'abazadde bano abawanya abaana bwabwe freedom ga nnyingi tugambe nti omwana olumu bw'alaba nga freedom nyingi gye bamuwadde ddala bano abaana omuzadde kasalaba nga omwana avubuseemu ng'amuwa room outside the house ng'agamba atandika okweggulira kati kyensuubira nti oyo omwana bw'alaba nga atandika okweggulira banye abaana abamu bw'obawa too much freedom yeerabira nti he or she has to respect you n'atandika obba ng'ayingira ssaawa z'ayagadde tetuganye n'abamu ng'asula mu nnyumba ya mami we aba ayingira ssaawa z'ayagadde nti abaana bano yeerabira nti alina mami we alina omurespectinga jjukira ensobi yonna gy'okola muzadde wo gw'okola kigwa ovumaganya. If you get pregnant tebagenda kusookera kuko bagenda gamba laba omukazi wakuzizza omwana laba omusajja wakuzizza omwana ayonoonese afunye olubuto. So abaana bano beerabira okurespectinga abazadde baabwe olumu kiva ku freedom enyingi abazadde gye babeera babawadde. N'ekirala twerabidde mu masomero ekiseera kirabawala okufuna embuto oluusi babeera bagala maxi amaze taamu namba azannya amanyi watwala results embyewaka mami amuse ne dadi amuse kati okwagala okuimpressinga abazadde n'asalawo agambe kangende nono omusomesa ye abatamanyi oba naafuna olubuto oba nakola ki kajjukira n'omusomesa oba babaako kyekibabeera ku mutwe kakano omwana abandi afunye olubuto naye nga just yagendayo just ngayagala max ku impressing abazadde. Okwongera ku ekyo ekyabasomesa abakwana abaana olw'okuba baagala okwongera max jjukira omwana alina ajja kwagala oyita
abaana abasinga tebaagala kola kisoma bitabo naye bw'amanya nti masita gundi agenda kunkwana agenda kunyongera max nfune 90 just sleeping with him ajja kikola kati tuleke abasomesa gattaka abasajja bakagwa ensonyi nga gwazaala oyo omwana n'otandika omukozesa secretly n'omugamba nti bw'onaakola kino ngenda kukola kino bw'onoogamba maamawo abamu babagamba n'obagamba nti nja kutta wabeerawo abataata benyinyini nga bebazaala abaana ne wabeerawo ne ba step dads abayingira mu maka asanzemu omwana omukulu maama akola akeera ku makya kati aleseewo n'alabirira buto bwagamba kaneddiza ono manyi waliwo abaagala okutwala maama ate n'atwalira muno omwana kati ate waliwo n'eno stage waliwo omukyala yavaayo n'agamba nti yali avuddeko ewaka for sometime omulenzi omukulu nga alina basisita ba bamuddako ababiri yasanga bonna bali mbuto eyo ale pregnancy kwegamba ale pregnancy ejja mu different ways waliwo abakyeyagalira waliwo n'abakireetera okubaawo naye waliwo omuwala eyavaayo yalina emyaka 14 naye nga mami we ye yennyini yamukwata n'amutwale w'ekizeeyi nekimukozesa kati ekyo tulina kiteeka mu background y'obwavu poverty yereetera byonna byonna abantu okulowooza nti kati nina omwana ow'obuwala ate abantu bakyalina ideas edda ti omwana omuwala tosaanidde muweerera final agenda kukola naye omukyalo kikola mukyala muno jjukira oli mwana muwala kiringa kwagaliza muwala muno bamurepinge tekibaamu magezi tekuba kwagala that's why nkugambye nti ebifoosinga byanjawulo waliwo ebibeera nti bakyagadde waliwo kuba nti situation yebaforcinze okukikola kati omuzadde naye asindikayo omwana si kuba nti ayagala ffe nga wano tuvumirira omuzadde ayinza okukola ekintu ng'ekyokuwaayo omwana olw'okubanga weetaaga ensimbi ekyo ekintu si kituufu oba otunuulira oyo omwana weetunuulire nga gwe atlisiko weeweeyo tumanye nti okolerera mwana we mfa kyokukwata omwana we nnyinnyini myaka 14 atlisiko yalibeereko myaka 18 abamu bagaana okusoma nga n'amagezi temuli n'asalawo ng'ekkuba erisigalidde ayina musi oli eyali takyagala omwana ye teyamugaba nti no mu bufumbo nga baali abasajja nga babiri ng'amugamba genda ewagundi ye ng'afunamu ki sente ate nga n'omwana tazirabako abazadde bannange mweyongere okubuulirira abaana mubatwale mu counseling fe twabeeranga ku ssomero nga tufuna counseling and guidance ku ssomero oba buli mwezi nga bafunamu olunaku ne batuleetera abakansala ne batukansolinga friend your children abaana bamwe mubafuule mikwano gyabwe omwana olw'omufuula mukwano gwe agenda kufuna amaanyi agajja okugamba mami daddy this and this happen masita gundi yaŋŋambye kino twatuukiridde ku bawala ab'enjawulo buli omu n'atuwa endowooza ye bw'afuna olubuto asobola okuddayo n'asoma oba taddayo n'asoma era tugenda beera nga tubabawa mu balabe bo endowooza gye balooza katusubire naawe omwana yenna ali eyo bw'oba obadde otandise okukwata ekkuba ekyamu olina kyogenda oyiga mu puroguramu yaffe nze bamputa Ibanda Maria Martha nga nina emyaka 17 soon ngenda kuba mpiza emyaka 18 mu October ndi wano okwogera ku nsonga lwaki abaana abawala abasinga bafuna embuto nga bakyali bana bato ensonga yange esooka abaana abasinga tetufuna bulungi kusoma kumala whereby ngenda kusoma ntumbe nga atuuka mu senior 3 sente mama zimubule oba tata zimubule nkomewo ntuule waka nve mu kusoma kati ekiddako kuba kweyaŋŋanze okufuna buli kimu kye nneetaaga whereby mu kufuna kye nneetaaga ngenda mu makubo amakyamu ngenda kola ki ngenda vaayo nfunye olubuto ku famire zaffe ne gye tuva mulimu kikiriza obagaana eri endowooza ey'ewaffe enkadde eri ey'abazadde baffe enkadde ey'okufumbiza abaana nga bakyali bato ekyaliyo ekyeexistinga omuzadde agenda laba nga takyakuweerera takyalina ssente zikuweerera asalewo akutwalewa akufumbize ng'okyali mwana muto weba ngenda kuzaala era nkyali mwana muto ekigenda okunkosa muli munda abaana abasinga tetufunye kubuulirirwa kumala omuzadde tafuna budde kubuulirira n'oba ku ssomero mulimu amasomero agamu agata consideringa counseling nga abaana tebaba counselinga ekyo nakyo mwemba ndakingaga amagezi g'okola ki counseling about sexual and reproductive health sigenda kufuna ki sigenda bbaamu magezi gatoola nti wennakola kino kigenda kunviiramu kino wenneebaka n'omulenzi ngenda kukola ki kufuna olubuto kati ate n'ekirala kyenkubiriza
abatusingako Ministry of Health encouraging amasomero okubulirira abaana batekenye essira mu kubulirira abaana n'abazadde kennyini bafune ku budde obutuula wansi eddiriraawo abazadde baffe butaba financially stable nga sente tebalina bulungi agenda lemerera okungulira akapaadi agenda musaba kaneeno ng'embeera naawe oziraba genda kugamba siina ku ssente ekyo kigenda okumpaliriza onoonya ssente mu ngeri zonna mu ngeri yonna enzijira mu mutwe. Hi viewers, this is Faith. I've come to talk about the causes of early pregnancies. One of the reasons why girls get early pregnancies is because their parents don't really talk about sex education with them. Some parents are too scared to talk about everything with their kids. So you find a girl going out there, she doesn't know what she's been doing. She's out in the world alone. Secondly, maybe peer pressure. Some of the girls are like, maybe you're tired of being home and you're like, if I get pregnant, I want to really send me away from home. And that's why some of them do that because of that. Some of them really do it because they really want to tie down a guy. They feel like, I like this guy and I think if I get pregnant, I think they might be watching a lot of movies, a lot of series, things that's really, and some of the girls might be following up their celebrities. Like Kylie, we recently heard of her, she got pregnant at 20. Some Muslim girls might be inspired and be like, oh, if Kylie did it, I can also do it, you get? But it's not that way. Personally, if I'd get pregnant, I don't think I even get pregnant because there is no way I can even get pregnant. One of the things why girls keep, some of them are afraid to do abortion. Some of them might keep them and continue with their studies, but it's really good if you get pregnant, give birth, go back to school because education is key. You have to get done with everything that you're doing. At least in this world that we are living in, education is key to everything. Personally, I wouldn't get pregnant because I've been exposed to sex education. I know all about everything. But I would like to advise girls out there, abstain from sex. Those boys that try to tell you everything, sister, they're just deceiving you. They're not the world. Study, make your money. You will get a man who is right for you. Are you in class? Form 2. Kati Form 2. Katugeza ofunye olubuto ng'oli mu Form 2. Okkiriza n'oddayo n'osoma ng'omaze okuzaala oba? Zikiriza n'enzirayo. Okkiriza n'oddayo n'osoma. Kati baba bakuze kusoma. Okkiriza ne bakuza ku ssomero ly'oba osomeddeko oba oba oyagala ne bakukyusa. Banyagala ne bankyusa. Lwaki babeera bakukyusa? Kati eri babeera sometimes abamu baba bakitegedde. Wazaala kale ne bakutiizinga naye tusomera ddala obeera mupya. Kati bakumanyiko details. Ndowooza abaana baffe abato bababuulidde babawadde ensonga zaabwe era kansubire mubalabye mulina kye muyizeemu bannange. Twekuume abaana abato twekuume. Ebirungi biri mu maaso temwerabira. Byonna byonna tubiraba batulimbalimba naye future ennungi eri mu maaso. Tugenda kwongera okufuna endowooza z'abantu abalala ab'enjawulo okusobola okumalawo kino ekintu ekitali kirungi oba okufuna embuto mu baana abato abakyasoma. Wabula olunaku lwa leero tugenda kubeera nga tukoma wano mutukirize tubasiibule mwebale kusubscribinga bannange. Tweyanzenge era mugamba abalala babeere nga basubscribinga nabo babeere nga tebasubwa bino ebintu ebirungi ebinyuvu. Abawala mwenna musobola okutuwa endowooza yaffe awo ku Kakospax wansi awo waliwo ka commentary section oyinza okubeera ng'oteeka comment yo. Thank you for watching. Mbadde Rose nga tubatuusaako program yaffe omwana omuwala wabula mbeera sitambudde nzekka. Abeera nange Tracy era nga mwebale kubanga mulaba n'okusubscribe.